Leero olunaku lw'abazira olukwatibwa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 9 June era emikolo emikulu mu ggwanga gikwatiddwa mu ggombolola y'Empenja mu disitulikiti y'e Gomba. Gavumenti ya NRM yatongoza olunaku olw'okujjuukirirako bonna abeewaayo okulwana olutalo lw'ekiyeekera olwagireeta mu buyinza olwakulungula emyaka 5 okutuuka lwe baawamba mu 1986. Olutalo luno lwakulemberwa Pulezidenti Yoweri Museveni Kaguta Bulwa kennyini era ebyafaayo bigamba nti yalutandika n'emmundu 27. Olunaku lw'abazira lwasooka kukuzibwanga mu kisaawe ky'ameefuga ekkolo wabula oluvannyuma gavumenti yasalawo okulutambuza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'omwaka guno lukuzibwa omulundi ogwa 35 ng'abantu basukka mu 50 be basuubira okuweebwa emidaali nga basiimibwa ng'abazira b'eggwanga. Mu bamu ku bagenyi ab'enjawulo abasuubirwa ku mukolo guno mwe mulina omulangira w'e Dubai Sheikh Mohammed bin Maktoum bin Kuma Al Maktoum yatuuse mu ggwanga mu kiro ekikeesezza leero nga ofiisi ya pulezidenti etegeeza Kyabasa nti omulangira wa Dubai oyo agenda kuweebwa omudaali ogusinga ekitiibwa mu Uganda oguyitibwa Palm Africa of Grand Master Class 1 asiimibwe olw'enkolagana ennungi ne Uganda naddala mu kusigako n'ensimbi. Wabula olunaku luno we lutuukidde ng'Abazilwanako abamu bakukkuluma nti entuyo zaabwe n'okwewaayo byonna byafa busa nti kati emyaka 35 egiyise gavumenti yabeerabirira ddala mpaawo kibafunye nti era kibaluma nnyo okulaba nti ate abataalwana be bali ebiceepere kaakano. Retired Lieutenant Nsubuga Edward yazirwa ndogerako nga olunaku ffe Abazilwanako abasinga tetuganyiddwamu kubanga abasinga tetufunanga na pensioni yaffe akasiimo kaffe ate buli mwaka batuwandika amannya ne bayita amannya olwolyawo nga bakubira essimu tugenda kufuna emidaali olwolyawo olindirira paka neggwanga tebakuyise naye ekikulisa byonna kandibadde kasiimo kaffe sibyonyumirizaamu nnyo. Sekyanzi Steven omu ku bakomanda yali escortinga President Museveni Ilozide yafuuka y'abantu baffe nga muzeeyi bye yagambye y'abali banguzi abasinkana ku lunaku olwo ne babeera nga bejjukanya beerabanga bo kubanga Ilozide lwali lunaku kyamazima nga lubanga lwakungubaga tujjukiriramu bannaffe abaafa naye olwaleero naffe abalamu abaliwo tebakyatumanyi kubanga bahiro be bamanyi era nange mu maaso awo ngange Sekyanzi bajja kumpita hiro naye nga maze okufa. Kyokka newankubadde guli gutyo waliwo abeenyumiriza mu mirembe gye baaleeta mu lutalo olwo nga bagamba nti era kalekaleko. Bobu Lwanga Laban n'omusajja mujaasi eyawummula olunaku lwe twenyumiriza ffe abalwanyi abava mu nsiko okutuuka kati nga bannaffe basigalayo n'abaliwo tukyaliwo. Olunaku luno lutwalanga ekyebbeeyi nze okutwalira awamu olw'ensonga eri emu ndi mulamu bannange basigalayo nga tulwanirira eggwanga lino okulirusa kati wano bwe liri. Wabula omuteesiteesi omukulu mu ofiisi ya Pulezidenti Hajji Yunus Akande abaanukudde nti okutwaliramu Abazilwanako abasinga obungi baasiimibwa naye abakyemulugunya basaanye okubatuukirira nabo bafiibweko. Emikolo bwe twogerera gitandise nkyaleero era omusasi waffe Serugo Patrick gy'ali e Gomba mu ggombolola y'Empenja kaatubuulire bwe biri. Serugo tujja kumufuna amawulire gaffe agaddako. Oweekitiibwa Mariam Mayanja yeebazizza ab'essomero lya Mpigi Mixed Secondary School okutumbula ebyemizannyo ate n'okufuula essomero eryo ery'amaanyi. Omulambuzi omukulu w'amasomero mu disitulikiti y'Empigi Katongole Gerald agambye nti essomero eryo litadde disitulikiti y'Empigi ku maapu oluvannyuma lw'okuwangulira disitulikiti ebikopo mu byemizannyo eby'enjawulo mu ggwanga kyokka n'alaga okutya olw'ebbula ly'abasomesa eririwo mu disitulikiti eyo n'ebizimbe ebisomerwamu abayizi byagambye nti tebimala. Omutandisi wa Mpigi Mixed Secondary School Haji Mustafa Nanfumba Kikonyogo agambye nti ddala kibadde kibagwanidde okujaguza emyaka egya 22 olw'obuwanguzi obw'enjawulo bwe bazze batuukako mu bbanga eryo. Olwaleero essomero lino lirina buli nsonga okujaguza kubanga lino essomero limaze emyaka 22 nga weeriri nga liwa obuweereza obusaanidde nti tuyise mu kusomozebwa kungi ne lockdown yaliwo covid yaliwo naye weetuli emyaka 22 ziba decade 2 nemitamu n'emyaka emirala 2 kati abantu okuba nti weetuli tuweereza ate nga n'obuweereza busaanidde. Omuntu omu ategerekese nti muzimba atomeddwa mu mmotoka etannaba kutegereka n'emuttirawo ku kyalo Bitabago mu disitulikiti y'e Rakai. Omusasi waffe Sozise Kimpi Lwazi abirina.
Akamenje kano kabadde usawa nga 4 ezekiro ku kyalo Bitabago ku luguudo oluva ekyotera okudda Rakai. Omusajja ategese nga Katumba Jime wa myaka 47 emmoloka gwetomeddera n'afiirawo. Kigambibwa nti eyo ku ssaawa ezo nga 4 abatuuze baawudde ekintu ekikuba omulundi ogumu bagenze okutuukawo nga ku mulambo gwa mutuuze munnaabo ono kubakuba amaaso ne baddukana na poliisi y'e Rwanda. Polisi yona ne kubire yaka ezijene kabangali ne bajjawo mulambo gutwa mugwanika lyeddo lyerakai je gukyali nakati. Okusinzira ku ssente wa LC ey'okubiri ey'Ebitabago wa Sansawire agambye nti omusajja ono yadde amaze okunywamu n'alemererwa okusala obulungi oluguudo emmoloka eno kyeyavudde emwambala. N'agamba nti wabula ebiseera ebisinga akafo kano kafuusa akattiro kubanga ne gyevuddeko abantu babiri abatumirwawo omukyala n'afiirawo. Bagenda ne baleeta poliisi ne patrol ne bajja ne bagutwala naye nga weemutomeredde ku bbaala kwennyini mu maaso g'ebbaala kirowooze kanti abadde ava kunywamu. Ku lwa CBS FM radio y'obujjajja nze Sose Chimpirwazi Rakai coach. Ng'esigadde mbala okutuuka ku mpaka za Bulaaya eza Euro Championships ez'omwaka guno bannantamigwa b'empaka ezaasembayo aba Italy bali mu kibinja kirimaanyi ekyacca. Mu kibinja kino mulimu ensi endala nga Spain eyakawangula empaka zino emirundi 3, Croatia ne Albania. Empaka za Euro zino zigenda kubeera German okuva nga 14 omwezi guno okutuuka nga 14 omwezi ogujja ogw'omusanvu. Abateesiteesi aba German be bagenda okuggulawo nga batuuka ne Scotland nga 14 mu kisaawe kya Allianz Arena. Ensi 24 ze zigenda okuvuganya mu mpaka ezo nga German ne Spain be bakyasinze okuwangula empaka ezo emirundi mingi giri 3 buli omu. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Olukiiko lw'abataka bajjajja bakulu b'obusolya bayozaayozezza omutaka Nsamba ow'engabye Nsamba olw'okusitukira mu ngabo y'emipiira gy'ebika by'Abaganda ey'omwaka guno 2024. Olwaleero olunaku lw'abazira olukwatibwa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 9 Juni lukwatiddwa mu disitulikiti y'e Gomba nga we lutuukidde Abazilwanako abawerako bakyemulugunya nti tebaasiimibwa. Minisita wa Ssaabasajja ow'ekikula ky'abantu bulungibwansi n'obutonde bw'ensi ekitibwa Mariam Nasajja Mayanja Nkalubo asinzidde Mawokota n'alabula amasomero gakomye okufa eby'ennimi enzaaliranwa naddala olulimi Oluganda ne gadda mu kutiitibya ennimi engwira. Ge mawulire enkyaleero tubaagala nnyo ku y'obujjajja agundegunde maaso moogi.